sigenda bawa forensics report njagala namwe mwetegereze bulungi nnyo nenga akatone nnyo kaddakiika emu omuvubuka basemutte bamweliminatinze basemutte olw'ebintu byabwe bye balina bonga abanene kuba ffe tuli batono. Nze report yange egamba basemutte period era osisukkawo mukama amuwummuze mirembe. Nkiddamu report yange basemutte ebisigadde mukama amuwummuze mirembe naye wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza si bwe kiri nti ye. Okusookera ddala kitalo nnyo ddala ekyokufiirwa muganda waffe Rajiv Lopareria era ne famire ye n'okunywererwa wamu kubanga ffenna lyekkubo enjawulo ya budde naye saamwogeddeko era sigenda mwogerako kinene nnyo olw'ensonga nti ebyokukola tulina bingi ate essaawa etuuka nga Katonda asazewo nti gwe genda gwe jangu gwe kola bwoti. Wabula kyengenda okwogera ekitono nnyo ngenda bagamba buli omu njagala otwale obuvunaanyizibwa nga ggwe Munnayuganda otunulire ensonga bwe zigenda mu maaso zeetegereze. Sigenda bawa forensics report njagala namwe mwetegereze bulungi nnyo naye nga akatone nnyo kaddakiika emu omuvubuka basemutte bamweliminatinze basemutte olw'ebintu byabwe bye balina bonga abanene kuba ffe tuli batono. Nze report yange egamba basemutte period era osisukkawo mukama amuwummuze mirembe. Nkiddamu report yange basemutte ebisigadde mukama amuwummuze mirembe naye wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza si bwe kiri nti ye. Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo. Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo. Nga bwe mbaga nti Bayibuli ekuga buli mala okunyaga naye bali kunyaga. Alissa munne ekitala naye bali kuttisa ekitala. Uganda egenda tunyumira kubanga ekituufu kiri nti njagala abadde agoberera obutambi bwonna obwadde mulumbe lw'omugenzi oyo naddala mu maka ago baaga kitaawe. Abakungubazi bonna bagenze naye omukungubazi omukulu talina kifaananyi kyonna walabikira goloza musiru amanyi baani kiki kye baakoze. Omusajja baanyize munyige nga njala kuwako just preamble. Buli lwolabanga ekintu kyonna ekigudde mu Uganda ne bakiwa airplay Andrew Mwenda n'atekinga lead course okufuuka Sekamwa tobooza kyabaddewo. Buli lwolaba ekintu kyonna ekigudde mu Uganda Andrew Mwenda n'afuuka spokesperson n'aleadinga ne media mainstream media tobooza kikyabaddewo. Eyo bagiyita tactical media cover up. Nkiddamu buli lwolaba Andrew Mwenda ng'afuuse spokesperson w'omukolo gwonna ogubaddemu assassination ng'afuuse munnababule analyst tobuuza. Eyo bagiyita political tactical cover up. Yeeyo bibyabadde basse motte ebisigadde byonna buli muntu akuba mu ngalo kubanga ennyumba ya sitaani ekutte ki ekutte omuliro. Mmwe muli wano mulwana politics naye waliwo olutalo luli munda olutokota lwe mutamanyi nga sitaani atandise okwekwatira mu lugo lw'embuzi ali embuzi n'embuzi zitandise okugamba nedda n'embuzi zigamba nedda kati mugenda kiwulira ye taata w'omwana amanyi basse omwana okubawako akatono. Mbu bwe bazze omubikira eyazze okumubika eyazze okubikira omukulu yamugambye nti we are very sorry okutegeeza nti omwana wafudde yabagambye afudde fetal accident. Kitegeeza gayi yabadde amanyi already kiki ekyabaddewo bano bazze omubikira nga yabagambye afudde fetal accident ye kyeyayogedde nnyini mugenzi afudde fetal accident. Eyazze okubika ne bimugwako nga gwagenze okubikira already yabadde amanyi kiki ekyabaddewo. Ennyumba ya sitaani ekoze eki ekutta omuliro kyengendo bagamba kyokka songerako kirala awo tuvuddewo. Kati omanyi bulijjo mbagamba mwetegereze katugenze mu byobufuzi wano bulijjo ekirala abayinza baga nti genda wetegereze emmotoka eyo emmotoka zizimu ku motoka nga ezo motoka ekika ekyo
abazikola basooka kola kye bayita safety first. Bafa nnyo ku muntu ali munda. Ezimotoka ezibbe basooka kufa safety y'omuntu kyekikulu kya byonna. Ya safety y'omuntu kyekikulu kya byonna. Safety kikulu nnyo kweze motoka ezebbeeyi, safety kikulu. Tosobola kunga nti emotoka ebbeeyi yatuuse okubanga eringa ngalawu. Oba kasiyente emotoka ebbeeyi. Mwawuliddemu ekigambo omuseera gwo nga tebagwogerako ye mukazi tebamwogerako. Se bintu bingi naye tetugenda kgendayo mbagambye nti nannyini mwana ayakitegerera akimanyi n'ebikya bigenda mu maaso. Kati mukulu nabagambye nti mu lutawo olw'okulwana abasajja bano tribal cards bazanya. Sigenda bawa forensics report, njagala namwe mwetegereze bulungi nnyo, naye nga akatono ennyo kaddakiika emu omuvubuka basemutte, bamweliminatinze basemutte olw'ebintu byabwe bye balina bonga abanene kuba ffe tuli batono. Nze ripooti yange egamba basemutte period era osisukkawo Mukama amuwummuze mirembe. Nkiddamu ripooti yange basemutte ebisigadde Mukama amuwummuze mirembe, naye wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Si bwe kiri nti ye Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo. Uganda egenda tunyumira gye bujjako katono nnyo. Nga bwe mbaga nti Bayibuli efuga buli mala okunyaga naye bali kunyaga. Alisa munne ekitala naye bali kuttisa ekitala. Uganda egenda tunyumira kubanga ekituufu kiri nti njagala abadde agoberera obutambi bwonna obwadde mulumbe lw'omugenzi oyo naddala mu maka ago oba aga kitaawe. Abakungubazi bonna bagenze naye omukungubazi omukulu talina kifaananyi kyonna walabikira. Goloza musiru amanyi baani kiki kye baakoze. Omusajja baanyize munyige nga njala kuwako just preamble. Buli lwolabanga ekintu kyonna ekigudde mu Uganda ne bakiwa airplay, Andrew Mwenda n'atekinga lead course okufuuka Sekamwa. Tobooza kyabaddewo. Buli lwolaba ekintu kyonna ekigudde mu Uganda, Andrew Mwenda n'afuuka spokesperson n'aleadinga ne media, mainstream media. Tobooza kikyabaddewo. Eyo bagiyita tactical media cover up. Nkiddamu buli lwolaba Andrew Mwenda ng'afuuse spokesperson w'omukolo gwonna ogubaddemu assassination ng'afuuse munnababule analyst. Tobooza eyo bagiyita political tactical cover up. Yeeyo bibyabadde basse motte ebisigadde byonna buli muntu akuba mu ngalo kubanga ennyumba ya sitaani ekutte ki? Ekutte omuliro. Mmwe muli wano mulwana